Omuntu bwakugamba nti njagala experience abeera animature stupid hopeless brain asooka olinde aba tamanyi takwepankirangako nti yamanya ne bwabeera professor aga nti njagala experience aba tategeera ekigambo experience ekyonoona nnyo Uganda wano otegedde what is the meaning of experience nze ngaza omuntu mba ndowooza babagamba ogwo omulimu gwa applyinze wali ogukozeeko experience means bwe nkuwa omulimu okukola nkulagirira bwe bagukola okifuna kaakati bwe mmala okukulagirira bwe bagukola omulimu ogwo oluvandu lw'emyezi 6 nenkugamba nti yali tonafuna experience kasooka nkulagirira nze wandeese kwoza ngoye ezo engeri zizo bwe bazooza that is a word of experience munnange tonafuna experience funa experience nfuna ku experience kitegeeza ku kintu kyenkuwadde okukola nesa kyesinaba kukolako toŋŋamba experience oba tomanyi byoyogera. Abalabe fye abalungi aba Brown Skin Events tukomyewo neerera olwaleero Maria g'ekyemisana masekati gaffe negatiddwako omusawo Dr.Saava agenda kuba atubuulira ku nsonga zaffe ez'enjawulo zengenda okumenyaamenya mu maaso awo. In a show Brown Skin Events tugiyita Real People, Real Stories. Olunaku olwaleero tugenda kuba twogera ku the different things that have been happening in the country mbadde mu bira ebadde bigenda mu maaso, that of corruption, abavubuka badde bekalakasa wano ne wali balaga obutali bumativu nga baagala ogenda ku street. Mu kaseera kano kampe dokita waffe akaaganya asobole okutubulirako introduction. neyanzeege okunkyaza wano ate nga ndi mu ggwanga lyange ate ku mukutu ogusinga obulungi era ogunyumira abantu bonna kubanga buli muntu ayaayaana okugubeerako. Ekiri mu ggwanga muno kyewuunyisa kubanga ekiri mu ggwanga muno kaakati kitutegeeza nti tetusomangako tetusomangako kubanga kizibu nnyo kaakati ekintu ekifaananye eri abavubuka otegedde kiraga nti eggwanga lyaffe lyerisembayo mu butamanya. Ate nga abaana bagenda kusoma ne basoma abayivu tubayina anti bwe bagenda mu ssomero okusoma n'abayizi tubalina bulungi nnyo abagenda okusoma naye mu Uganda yensi eyajjayo ekigambo ekyokusoma political science it is not there. ate bagisoma kyova olaba nga all departments courses ziri animature course naye tebamanyi without political science. Ate mu ssomero tusoma ekintu kye bayita debate tukiyigira mu ssomero nga tukyali wansi ate obuzaale bwaffe otegedde bo tubuyiga tukyali okuzaalibwa kwaffe ebiri mu ggwanga tubiyigira munda nnyaffe otegedde netumanya kwegamba kankuwa ekyokulabirako ekyangungu
kyogenda n'owasa omukyala ne mulimba ensi mutuuse ku mmeeza haitebo musaze keeke akuliisizza akunywesezza ne muvaawo ne mugenda eka bwe mutuuka mu eka ababawerekedde babeera mu ddiiro tebamanya kiri mu kisenge kwegamba n'okwata essanduuko n'ogijja ku kisenge awo ne muyingira ekisenge babiri okiraba naye ng'ekibatwala munoonya ekirungi kyemugabuliddemu bwe ne mutuuka mu kisenge nemweyambula mukola mutya ogenda okukyuka emabega ng'omukyala atudde wansi n'omugaa nti kikutuusizza awansi wansi kiki ti bw'ota okola kino sijja kulinnya kitanda bw'ota okola kino sijja kulinnya ekirungi kyonna toyinza kukifuna nga teweekalakaasizza kituufu olina sooka kujjayo twanyu n'olaga nti obutali bumativu ya obumativu bwo omwami naneetola n'akumatiza n'alooka alinnya ekitanda n'akola ky'oyagala otherwise oviirayo awo ng'ogusima ebbumba tolina kyofunamu unless ng'omaze okwekalakaasa naye n'osooka niwogana niweesunguwazaamu awo omukyala tayinza kufuna lubuto nga tewabadde kwekalakaasa okiraba omukyala ye mbawo ekigambo kwekalakaasa I want to make you as in a mature way omusajja totonda mukyala yatonda obutonzi bwaffe bwonna bwe tulina emimwa nga bigifaanana kikyamaaso bateva all our parts omukyala yazitonda kubanga ewa katonda tetwasaba muntu twasaba bbugumu ow'omukyala ofunayo bbugumu ye n'atonda kyava amala emyezi 9 nga inaakaaba obukokoyo bujja buno bujja bona n'ebikuliko byonna mannyo kikiima lusu oba olya naye emmere n'akaaba n'agivaako mpozi amalusu gajja mpozi kino kijja otegedde obuyala enjala ez'ebigere obutafaana zino tefaanana nsajja ebyo byonna byonna bw'ogenda okwekakula ekitinga gy'emyezi 9 bwe giggwako n'otuuka ku kintu ekiri mu ggwanga ekyokwekalakaasa omwana ayagala afune ekirungi naye ekirungi akifuna atya neyekalakaasa emiranga ne gibaawo n'omukyala bamukuba empisa ezikisiisa obulumi ti no obulumi bukakkane nga nedda biganye neyekalakaasa omwana n'agwali beppa olugwa wali ng'obulumi bugenda nga bukakkana tabumanya ti abadde na bulumi tasaana kuddamu nabulowoozaako okiraba we have to be very mature and excellent in knowledge brain mostly bw'oba okola ekintu edit your brain and find out zensobola kibajjawo political science and debate kati bagamba babijjawo ebyo naye buli abantu bavaayo ne batandika okwogera corruption bagamba balina anti-corruption unit yo tokoze kyeyina kukola oba eyo body fighting corruption mu Uganda ani yagireeta government yagiteekawo ani agirwanyisa kati baba benyini bebalina okulwanyisa corruption olwanyisa ki corruption ate gwe yagiteekawo yeggwe anti naye ali corrupt yes tetera kigenda kulwanisibwa n'olwekyo abantu bwe baagala okwerwanako ate okola oti ate obayingirira mbadde njagala okubuuza lwaki olowooza babayingirira
wakati bagani kyebayingirira government ina anemature poor administration ye problem. That's a problem. Ke kantu kokka anemature problem administration. Kubanga tebasomya political science era tebadibatinga mu nakani. Kubanga okukola ebintu ebyo byonna abantu bana Bekalakasa batuufu nnyo mu kwekalakasa mufunire ekituufu. Abo ababagaana okwekalakasa bwe banaagenda kakati Tebola omwaka guli tetujja genda mu nakani mu kulonda embuto tezigeze ng'ezirimu ennyana tojja kulaba nga lulinganga lwa nnumba. Yeekalakasa eri abantu afune ekirungi. Bo abaana baavu oyinza otya okugamba nti genda weeyiiye? Please, you have to be with oyinza otya omuvubuka avudde mu university n'omugamba nti nkusomesezza oba mu 6 tigenda weeyiiya. Atandika atya okweyiiya? Oba omanye ekigambo okweyiiya amakulu gaakyo? Obanga tukimanya ku gaakyo lwaki okyogera? Emyaka gy'amaze kakano bamala mu 15 nze namala mu 12 okumala senior 6 okutuusa kwa 6 15 waliwo nansale bamala mu 3 nasale 3 primary 7 ezo si 10 n'omukaaga gya senior 6 16. Otegedde? Oyo gw'ogamba nti genda weeyiiye. What have you been in the office? Is it accident to you? Toyinza kumanya nti abanaatula okuyingira mu university mu mwaka ogujja bajja kubeera bwe bati. Abanaayita bajja kubeera bwe bati. Abatayita banaaba bwe bati. Otegedde? Calculation toyinza kukimanya obanga tokimanya vuba mu office abamanyi bayingire. Otegedde? Bakole proper plan obanga gutosobola naye nobeera mu office okuzimbya olubuto. Omwana omupulaningira kiri semufuulu okugamba omwana amaze S6 tigenda weeyiiye. Obeera ne animature hopeless brain administration. Kyekyo abazungu kye batusinzaako. Yeeyiiya atya? What have you planned to him? What have you planned for them? Oteeka okuba planningira. Nomanya. That is why the Ministry of Planning is there. Mukola ki mu office mugiveemu abamanyi bayingire. Batu batusuubire bana abana ogenda okumala okusoma nga there is something for them to do. Ate bamploying nze ndi wano bampita Dr.Saava nesimayo bakola application. Simanyi bwe basaba mulimu. Sikimanyi. Nasomera Mengo Budoma Makerere Kimota University nafunira master, Oxford University nafunira PhD. Sibimanyi. Tumanyi basaba mulimu. Boba wandika bata application obo yimirira otya. Bokola interview. Mbobo ebisibitegeera. Ongo gamba omwana wa interview wa university tukola interview hopeless administration. Omwana wa university. N'omugaye kola interview for what? Lwaki batakola interview? Yeah. Buli kimu ali fit. Asomye. Buli kimu ali fit. Ye tomuteekako kyangwe. Obongo we tomuteekako kyangwe ku nakani. Osigako kazigo. Ngamanya what to do. What to do. They just need hands on. Kwani baba basomye kati baba betaga hands on. Byonna babitegeera. Abayitaga practical bit. Yeah. That is it. Nakati ntwe mbagamba manyi ennaku zino ekiriwo bagamba
year of experience katumba sitegeera omwana avudde mu thank you very much ekibatta naddala mu abaddugavu naddala mu abawano mu Uganda otegedde omuntu bwakugamba nti njagala experience abeera animature stupid hopeless brain asooka olinde aba tamanyi takwepankirangako tiyamanya ne bwabeera professor aga nti njagala experience aba tategeera ekigambo experience ekyonoona nnyo Uganda wano otegedde what is the meaning of experience nze ngaza omuntu mba ndowooza babagamba ogwo omulimu gwa applyinze wali ogukozeeko experience means bwe nkuwa omulimu okukola nkulagirira bwe bagukola okifuna kaakati bwe mmala okukulagirira bwe bagukola omulimu ogwo oluvannyuma lw'emyezi 6 ne nkugamba nti yali tonnafuna experience kasooka nkulagirira nze wandeese kwoza ngoye ezo engeri zizo bwe bazooza that is a word of experience munnange tonnafuna experience funa experience nfuna ku experience kitegeeza ku kintu kyenkuwadde okukola naye saike sinaba kukolako toŋŋamba experience oba tomanyi byoyogera that is torturing speak bakikola kifuula nnenge si bwe babikikola era tekibaawo oba osomawa experience kakati experience gwoba okitegeera otya kakati nzize maze mbadde mu accounting madde nsoma ninkola degree yange ni specifying because you specify either finance or accounting maze specifying mu account na Kafuluma University ogenda okupply nga bagamba 2 year experience oba omanyi kyoyogera obwongo bwa bwampumbu obatugamba anti that's a stupid talking hopeless speech they need to change otege tosaba muntu experience nga tona muyigiriza kyoyagala akole gw'omutegeeza kyoyagala bwekimulema nga maybe you let them go n'omuga nti emyezi 6 tonnayiga kyenankani wadde okufumba wadde mu buli kintu kyonna kyenkuyigiriza era experience ne mu kisenge omusajja obadde naye oba omwamukyalo obadde tomunayiga experience ya kisenge nasooka kumuyigiriza ekisenge kinaaba kitya nemukozesa ebigambo byemutamanyi otegeze ate nemugamba timwogera oluzungu abazungu si batonde ebigambo byaba byezikanga bweyazisi nabo bateekawo buteesi ye nateekawo experience gwe nologamba nti experience ekirina amakulu ate nga tomanyi makulu gaakyo eyo problem eri mu ggwanga tudde kukyekalako okwekalakasa okwekalakasa kuno amakulu g'okwekalakasa ki kulaga butali bumativu si butali bumativu edde manyi kulaga butali bumativu amakulu g'okwekalakasa ofune ekirungi kyoyagala kubanga buli muntu olaga butali bumativu si bumativu naafuna nti ekirungi nafuna nti kyenjagala oteekwa kwekalakasa kyova okwekalakasa ozaalibwa nako tis born blood bw'oba oyagala okufuluma ebweru nataka kwekalakasa mu lubuto lwange okuwekalakasa emiranga ne gibaawo bw'ofuluma gw'ofunye kiki kyoyagala oteekawo kasimayira oteekawo kasimayira omwana tannakaaba
bw'oba oyagala ebbeere okaaba weekalakaasa ne balikuwa. Tolina kyolifuna mu nsi kirungi nga teweekalakaasizza. N'olwekyo tolina ngeri yonna gy'oyinza kugaana muntu kwekalakaasa. Obeera olina amature knowledge. Anti kati Museveni yadde agamba lwaki baba beekalakaasa emmere ya layisi security weeri ki ekibeekalakaasiza. Mmere ya layisi nze ewange tanguliyangayo mmere ku layisi. Nti yadde agamba lwaki beekalakaasa buli kimu kiri bulungi. Nze oba kale nze ngula mu supermarket. Oba gula ya president baministers bawe bagula bamemba ba parliament bano batwozese tuzimbe ebizimbe ebyamaanyi ebyo byonna akeeti abo bonna we bagula mu supermarket nange wenyingira tugula ku muwendo gumu nze tebansalirako price ebeera standard eri standard. Otegere mbuulira obanga price eri standard atoga oyinza otogamba nti emmere weeri nze sirina ssente mu supermarket mwogula ggwe minisita ziyingirayo nteeka okwekalakasa nange nzifune nze sigulayo emwani not ugandani emwani not human being nze byera toyagala mbirye omwana wange bamugobye school fees abamu basomera Bulaaya n'abange saagala basomera Bulaaya oba yeri education kyawandiikibwawo nti abaminisita be banaasomeranga e Bulaaya abange bajjanga kwera nfuufu kwoza mmotoka ya minisita abange basomera bukwoza minisita njagala owaayo ayiga okwoza emmotoka otegete ey'omwana wange gwowo tomukkiriza owange gwotwala okwoza emmotoka okuweereza sipanda bwemusoma egy'emikono owo tuteeba ameka abasoma egy'emikono okifuna lwaki seekalakaasa ya kankutegeeze nze naliko Central African Republic kamba ekyo okulabirako Bukasa yatuula yakola entebe 2 za zaabu emu yatuulamu mukyala we muyiye yayogera akagambo katunyumira nnyo nedebugeze twakayiiya nnyo n'agamba if you do good and Israel denies you, you have to do bad. The Israel will accept you. Banga to them gold. Bwolaba ng'okola ekirungi nga tebajja kwogerako kola ekibi bajja kwogerako noba ogenze mu Israel kiraba Bukasa bye mu speech ye yayogererako I was there. If you do good at the country organize, you do bad. Yeah. They will remember you. Yeah. N'olwekyo obanga bano tobakkiriza genda mu supermarket nabo kugula baminisa gye bagula baliteeka okwekalakaasa nabo bafuna ekirungi bagende mu supermarket. Kairo zamuwulidde ensonga Dr.Saava zatugambye ku kya corruption. In case you are there and you're not really okay with what you're getting, stand out for yourself. Yes. Stand out for yourself. Don't stay silent. When you stand out, your voice will be heard and the good will be done for you. Ate bano abeekalakaasiza bakoze ekintu kirungi nnyo kyafudde poliisi yaffe Abatiitiizi. Si batiitiizi. They are not educated for administration of the country. Because it was a peaceful protest. Tebabadde na mayinja. Bigendako. Bali bagenda kwekalakaasa.
poliisi ya Uganda oba ame ya Uganda oba gavumenti ya Uganda terina buyinza ku muntu agenda ku parliament. Let me tell you. Because it's the people's parliament. Parliament. Oliwa journalist neto ebimu tebabibayigiriza baprizinga. Ngambye nti government Ne police army tewali alina buyinza ku parliament. Tebagirinako buyinza ze Dr.Saava zenjogera. Parliament mu nsi yonna kasita owulira ekigambo parliament ebeera independent nsi ndala ku nsi yaffe. Kakali goli mu Uganda toyinza kugamba nti parliament eri mu Uganda yo nsi ndala. Kankutegezeeyo kakati kanjogere ku eyo nsi ndala. Parliament zonna mu nsi ziri independent of their country. Yeah, thank you very much. Kankwatiko ne mu ngalo. Institution zonna zolina ebweru parliament ezirina. It's like it's a neutral ground. Era omuntu akulira police bamuyita sergeant of arm. Ne boligenda India, ne boligenda wa tekikyuka sergeant of arm. Era mu parliament anayo n'akaduukulu ke. Okiraba n'olwekyo osinziira wa okugenda ku parliament gwe ng'owa police oba wa army oba gavumenti yaganya abantu okugenda ku parliament musinziira mu katundu ki? Era oba gwe wasoma otya banywe bataasoma bagenda ku parliament neriyeba abaayo tebikwatako ebya parliament. Mbumba zirize egindi. How come? They're not supposed to. Tebibakwatako kasete ogamba ngenda ku parliament tebibakwatako ebyayo birala. Very different ku byensi. Ku byensi kubanga akatundu sikako tokalinako buyinza. Eriyo bannannyini kifo ekyo genda bajja kutuuka ku gate tugenda mu parliament. Waliwo abakuuma abagikuuma bayingire. Ensonga yammwe ki? Twagala kulaba sipiika. Mwagala kulaba sipiika kye muli bangi nnyo. Eddiro lyaffe lijjamu abantu bwe bati gyagenda okubalaba nga beerondamu nga bayingira nga bapresentinga ensonga zaabwe. That is very simple. Yeah, very simple. Ekyo nga mulina mature knowledge of administration. Oziriza abantu ewandegeya oba olimu amagezi oba omanyi kyokola wakisoma wa tigowa police oba gowa army oba government tebya parliament bikukwatako. Eri nsi ndala erina migration erina buli department yonna gyeri era balina n'akaduukulu kaabwe. Aye gowa police agenda okunkwata olina akaduukulu gyontwala. Police mu nsi yonna police erina akaduukulu oba army mulina akaduukulu mwe mulina cells. Ononteeka mu cells mupulizinga pulizingi ekijja kwesafanya kazi nga boogera olulimi lwesimanyi ggwanga lyayo. Kazi ki gyokoze? Mulimu ki gyokoze? Baagala alowoozi bafune ssente bajjuze embuto zaabwe bagende bawa abawala be bakwanye okwokya enviiri. Tulina kwesafanya kazi mutya ng'oziiza omuntu ogenda ku parliament okoze omulimu. Parliament
police ovunanyizibwa oli answerable ku parliament bane government oli answerable to the parliament. Are you security of parliament? It is an independent body of the yes. Ogaana otya abantu tuswadde nnyo mu nsi yonna tulaze nti tetumanyi kiki tukola tetumanyi bye tukola mbu tuva mu masomero mbu tulina amadiguli mbu tulina what type of degree do you have? kati nekyera mwami Dr.Saava badde njagala kubuuza ku bigenda mu maaso mu Buganda. Twawulira wano maaso awo emabegako twalaba byali bigenda ku mutimbagano abantu bayomba kabaka taliyo kabaka wafaaliwa kabaka wa AI yagenda n'afuluma nga nayogerako eri abantu be mu ka video abantu ne bayomba nnyo ne bagamba oyo si kabaka babukoze eki bamupanze bupanzi tuba tuli awo jjuzi wano tulaba kabaka Muwenda Mutebi akomawo ku kisaawe ky'ennyonyi ne Nnabagereka waffe ne Katikkiro ate tebyaba bakalidde ku matama abantu ng'ali bulungi nnyo ng'ali health condition nga tulaba ddala ate wanjawulo mukko nga bwe kusinziira we yali ng'atereredde ddala ate kati ekyo kye twayogedde tuli ku abavubuka okwekalakasa ebyo bisinziira ku poor administration era gwe muteekwa okunenya ye Katikkiro kituufu tawa right information administration gy'atamanyi. He has poor administration. Ku bigambo ebikwata mu lubiri munda Katikkiro ali out. Ali out. Katikkiro bamukwasa ddamula ye Katikkiro w'ebweru olubuto olubiri terubeera bweru lubeera munda linasigala munda okiraba. Abantu baagala nnyo okwetuusa n'okwebiti some sort of like that. Mu lubiri waliwo omukulu w'olubiri alina department alina omwogezi ate alina omwogezi oyo alina waagenda ye ŋŋoma omukubi w'eŋŋoma yali yeyeebuuzibwako ebifa mu lubiri. Alina okwebuuzibwako. Kangutegeeze nze kojjange kubanga nze nalerebwa Muteesa nakulya mu ngalo za Muteesa bwenti naye kwegamba Muteesa Ssekabaka Muteesa byabanga afuluma ng'eŋŋoma kubanga sijja kutegeeza engeri gye bamutikkira ng'eŋŋoma ye yavuunula kabaka bw'amala okufuuka kabaka Katikkiro tobaayo bibinene tebibakwatako. Otegedde ebintu bya kabaka bikwata ku bantu aba Naava na Saava nga tonnamanya kabaka Saava ne Naava be basooka okumanya kabaka. Be bokka kubanga abalangira bonna tubakuteeka mu komera agenda okuba kabaka naye abeera mulangira ne tumulagira engeri gy'anaamenya ekkomera afulume. Okiraba bwe tumulagirira engeri gy'anaamenya ekkomera afulume wano wabeerawo Naava na Saava. Olufuluma bw'ati bali mu kkomera tetulina kalombolombo kasumulula baki balangira era okubanga tetulina tonjaga nti omulangira twamugye mu kkomera era kyebava babeera n'omukulu waabwe muganda waabwe bamuyita Ssaabalangira era kyebava babeera n'olukiiko lwabwe Gwatiro ebyabwe birala kale Gwatiro liri mu lubiri Ssaabalangira atuula mu lubiri kabaka ye Ssaabalangira
kwegamba abalangira ebyobwakabaka tebirina bibakwatirako kubanga yavaayo yabalekera obulangira bwabwe ye n'afuluma ebweru gye yafunira obwakabaka. You understand? Yeah. That is administration. Ebyo bwe bulombolombo lwafafanana. Kabaka amanyibwa abantu aba n'ava na Saava kubanga olufuluma bw'ati n'ava ne Saava bamunaazaako ebyobulangira. Bw'aba atambula ne beera ekkubo ne bajjawo ebibamba byonna n'atuuka wali akabugo kubanga yaba yatendekeddwa dda n'akwata akabugo ntende engeri gye baamugambye. Bw'amala okukakwata banaava ne Saava ne bagenda nga bamugenda bamanyi kabaka n'abikka akabugo. Bw'amala okubikka akabugo banaava ne Saava ne bamukulembera. Teri muntu n'omu amanyi. Olabye wafunira obwakabaka n'alyoka agenda avunula engoma. Bw'amala okuvunula engoma n'agikubako engoma ne zivuga. Kaakati omulazi n'alyoka agamba nti Obuganda bufunye kabaka, bulina kabaka. Oli muziika si kabaka. Manyi okifuna bulungi. Tegedde obwe bulombolombo bwaffe. Era ekireeso omutawaana mu ggwanga lino yenkola. Bw'atolaba poliisi oba ameziiza abantu ogenda okulaba sipiika nomubanaga nti tulina kyepe kyobwo. Poliisi ne ame mulina buvunaanyizibwa ki ku muntu agenda okulaba sipiika? Temulina buvunaanyizibwa, tebibakwatako. Eya muleke ebyo byebanaasangayo. Ate nabalabula olulala nalina oyo omwogezi gwe bajjako baakuba ab'amawulire. Nze omanyi sikisa bwe nali nayo nga twogera ku TV ne ku radio n'ayogera ekigambo ne mugamba ekitegeeza nti tebalina kye bamanyi. N'agamba baabagaanye okugenda ne bagamba waliwo bagenda it is a danger. Yakozesa ekigambo danger wabi nnyo tebatekwagendawo. Ati lulira kaakati ne baagala okugenda tetwavudde tubakuba ne mbagamba mulina obwongo. Oyo omukulu waabwe wa poliisi gwe bajjako namugamba buli ku teepu olina obwongo. Omanye ekigambo kye bayita journalist oba munnamawulire. Awo awali danger waalina okugenda afune amawulire. Oba oyagala muwerekere. Muwerekere oba oyagala kubanga yali trained ku kyo. Information ye eri awo wali danger ate gwe omuganda okugenda kaakati awandiike ki oba ayogere ki mu bantu nti baŋŋaanyi. Otegedde kwegamba wenategera nti oba omukulu waabwe omwogezi waabwe ekyo takimanyi naye ate bano abato otegedde ate baswadde nnyo poliisi eswadde nnyo ne ame ne mugana abantu ogenda ku paalamenti. Tuswadde nnyo mu ggwanga bye bakola bya buswavu. Bali ku prison tunafuna sente afende tunakosa fanya kazi sana. Bwababuuza n'ebiganya kigamba afende oba tunawo kazi kankutegeeze mu nsi muno as a journalist tulinamu ebintu ebyo bisatu. Tulinayo mu nsi tulinayo nation ne tubeerayo ne tribe. Bwe tumala okubeera n'ebintu ebyo nation ne tribe otegedde nation tekola tribe yeyikola nation. Kakati buuza omuntu yenenda akugamba oluswayiri olwo lwebogererako otegedde
kyovola nga n'amaloboozi g'oluswayiri ga njawulo nnyo oluswayiri lwa njawulo buyono ndaba lwogera bogera olulwegindi olulwegindi kaakati otegedde tribe yekola nation kaakati gwe okujjako ng'onna animature so stupid hopeless brain ogamba otya nti gulama y'oluswayiri yeeno ogijja mu tribe ki without tribe oyinza otya okufuna gulama y'ekigambo osibuleko abalabi baffe bagamba obugambo obusembayo nga tetunnaggalawo neyanziza neyanzeeko okunkyaza mwebala okunnoonya njagala nnyo omukutu guno kubanga gunnoonya buli awagwawo omutawaana gunnoonya naye nina onnaku y'amaanyi nnyo okulabika nti eggwanga lyange lyendimu lye lisembayo mu nsi yonna obutaba nakutegeera kwa administration ate ng'eggwanga lyange mu nsi yonna nagenda okuzaalibwa nga mu Afirika ye nnamba emu kaakati ffe tusembayo era kyova olaba nga ffe twali abakulu mu Afirika yonna n'ekibuga kyaffe nga kyekikulu era ng'abantu babeera nnyo proud because I have been in Kampala. It was the shopping center of Africa. Netufuna essomero lyaffe Africa yonna netuzimbira essomero nga lisasula mu dollars byonna ne bitufaako byonna kaakati ffe tusembayo mu Norway ate nga ffe abaali basinga nga bali ku ntikko nga ffe abaali basooka abali ku ntikko ekisinga okunnuma be baliraanwa baffe ab'e Kenya bonna abali e Kenya baasomera wano ate okumanya nga twabagaana nga tebayinza kugenda mu masomero g'ebuddo ag'amaanyi wabula kyo yakkiriza omuntu ogwo Charles Njonjo okgenda ebuddo Ssekabaka Chwa ye Munnakenya ekeka yasomera ebuddo n'abala bonna nga babasomera mu gano ge twazimbanga ag'ebisaakaate ag'enkuba kaakati batusinga okutegeera ekyo tekiruma omuntu omutegeevu neyanziza nnyo neyanzeege olw'okunkyaza olwaleero ebyo bye njogedde nja kweyongera emirundi mingi nnyo otegedde. Dr. Saava, thank you so much. We're really so grateful. Thank you for subscribing. Thank you for liking. All our viewers all over the world, Uganda, Kenya, Tanzania, Saudi Arabia, wherever you are, keep watching, keep on subscribing at the Brown Skin Events YouTube channel. Thank you. See you next time.